Olugero olw'omunaana akatundu A. Akukeera enkya, bw'atakuzinga mugga akuzinga bugenyi. Omuntu ow'engeri eyo bw'atajja kulwana aba alina ekirungi kyakuleetedde. Olugero olw'omunaana akatundu B. Akukeera enkya, bw'atakuvuma asunza. Bw'aba tazze kukuvuma ng'azze kukwebaza. Olugero olw'omwenda. Akutemyako oyagala wambazzi, akubagulizaako waakigwo. Abantu abalabulwa mu bigambo oba mu bikolwa ne batabitegeera mangu be bagambibwa ebigambo ebyo. Olugero olw'ekkumi. Amagezi gasalwa luvannyuma, enkonge emmala kukukoona n'obuuka. Emirundi mingi omuntu amala kusobya n'alyoka ayiga okwegendereza. So ng'ekisinga obulungi kwe kwegendereza n'atasobeza ddala. Olugero olw'ekkumi amansonyi gassa olugave. Olugave terutunulira muntu ng'agenda gye luli. Kyava alutta nga terutegedde. Ensonyi eziyitiridde n'omuntu zirina bye zimufiiriza. Olugero olw'ekkumi. Buuza ataakukiine, omuwa butwa abuuza musumba wa mbuzi. Bw'obuuza omuntu omukulu, ekibuuzo ekiswaza akusekerera oba takudda mu kituufu. Omuwa butwa yabuuza abasumba bamulagirire ekisaka awali omulambo gwe yali ayagala okulya. Abasumba ekisaka baakimwoleka mangu, n'aggyayo ennyama ye. Olugero olw'ekkumi. Bw'ogoba musajja munno embiro olekamu ezinadda. Musajja munno bwe yeevaamu ng'omugoba, ayinza okukukyukira n'akuzza emabega nga tolaba na kulaba. Olugero olw'ekkumi. Bw'otova ku mulungi ofoowoza. Omuntu bw'ayitiriza okwagala abalungi oba ebintu ebirungi, biyinza okumuviiramu akabi. Olugero olw'ekkumi. Ebibuka bitalaganye bikubagana empawa. Abantu okukola obulungi ekintu nga bakolera wamu, basaana kumala kukiteesaako ne bakkaanya. Weebale nnyo okuyigiramu naffe olulimi Oluganda. Era genda maaso subscribing era olikinge video ate tulabagane mu ka video akaddako.